Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era weebwe nnyo ekitiibwa. Ate era neebaza Katonda olw'ekiseera kino ate era olw'olunaku olwaleero ku lw'obulamu bwaffe ffenna. Neebaza Katonda ku lwange ate era ne ku lwa buli muntu ssekinoomu. Era nziriza Katonda ekitiibwa kubanga ye Katonda nnyini eggulu n'ensi agwanira ekitiibwa n'amatende ennaku zonna emirembe n'emirembe. Amiina. Nyaniriza Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwaffe ffenna era nga nsaba Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu atuwe ekisa ffenna okuba nga tumanya, tutegeera ate nga tugondera eddoboozi lye, n'okumanya ky'ayagala ate era n'okukola ekituufu tusobole okuba nga tuwangula obwakabaka. Buli agenda obuuliriza Mukama mmuwe omukisa ate era tuwangulire wamu obwakabaka mu linnya erya Yesu olw'ekisa n'okusaasira kwa Katonda. Amiina era amiina. Abooluganda, tuweewebbwa nnyo okubikkulirwa okw'enjawulo oba revelations ez'enjawulo olw'ensonga nti Mukama waffe Yesu Kristo atujja gye twabulira, atumanyisa bye tuba tetumanyi, kubanga ali kumpi kujja tusobole okuba nga tukyuka tukole nga bw'ayagala, tuve mu makubo gaffe bwetyo tukwate amakubo ga Katonda. Abooluganda, leero Mukama waffe Yesu Kristo okubikkulirwa kuno kukwata ku kwawula abantu be. Yesu Kristo nga ali mu kumaakinga abantu be. Yesu Kristo ayawula abantu be mu butali babe, abantu abagenda okuba nga bakwakkulibwa, abantu abagenda okusangibwa basobole okuba nga batwalibwa oba okugenda ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abooluganda, muganda waffe atugamba nti yalaba Yesu Kristo ng'amaakinga oba nga ateeka akabonero ku bantu be ku bwenyi bwabwe, abo abagenda okuba nga bakwakkulibwa, era nti si buli omu nti yateekebwako akabonero ako we baali bamulaga. Era batugamba nti twenenye tusobole okuba nga tuweebwa akabonero ako ak'obulamu mu bwenyi bwaffe, kubanga ensi eri kumpi kunyeenya. Abo abanaabana akabonero ka Mukama waffe Yesu Kristo oba siiru y'obulamu mu kyenyi be bagenda okuba nga bakwakkulibwa. Kubanga bw'oba osomye ku Bikkulirwa 7 olunyiriri olusooka ayogera n'agamba nti oluvannyuma ne ndaba bamalayika 4 nga bayimiridde ku nsonda 4 ez'ensi nga bakutte empewo 4 ez'ensi, empewo yonna ereme okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva olunyiriri olwokubiri lugamba nti ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene ng'agamba bamalayika 4 abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja 3 ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku bwenyi bwabwe. Abooluganda, era nga bw'obeera weeyongeddeyo ku lunyiriri olwokuna ne batandika okulaga omuwendo gw'abantu abaateekebwako akabonero ka Katonda omulamu ku bwenyi bwabwe mu baana ba Isirayiri mu bika eby'enjawulo. Bw'osoma paka ku lunyiriri olw'omunaana baawanga omuwendo abantu be baateekangako akabonero ka Katonda. So ne ku guno omulembe gwaffe gwe tulimu abooluganda, Yesu Kristo atandise okulaga nti atandise okuba nga ateeka akabonero ke ku bwenyi bw'abantu be. Naye nga banaakakuteekako batya? Singa onaaleka amakubo g'amabi, singa onaava mu butali butuukirivu bwo, singa oneenenya n'owulira okulabula kwa Katonda n'okyuka n'otagoberera makubo go naye n'ogoberera Katonda, ne weenenya obutakoowa, n'omanya nti nsobezza ne weenenya, bw'ogenda okufuna akabonero ako. Kyova olaba batugamba nti twenenye, bwe tunenenya bwe tunaasobola okuba nga tufuna akabonero ako ku bwenyi bwaffe. Mu buliwo togenda kukalaba kati, naye mu nsi ey'omwoyo bangi baatimbibwa dda. Twetereze nga tunoonya Mukama waffe, nga tunoonya amaaso ga Mukama okuba nga tutimbibwa, okuba nga twawulibwa. Kubanga atali mutimbe togenda kukwakkulibwa, atatimbiddwa kabonero togenda kukwakkulibwa.
muwulidde malayika ng'agamba nti temusooka kwonoona nsi paka nga tumaze okuba nga tuteeka akabonero abaddu ba Katonda omulamu ku bwenyi bwabwe. Omuntu yenna ayagala okukwakulibwa olina okubeera n'akabonero ak'obulamu ku bwenyi bwo. Sitaani ng'atimba ababe ku bwenyi bwabwe, ne Yesu Kristo ali mu kwawula ababe. Abooluganda, dayimooni tezitudde, sitaani tatudde, ali mu kutimba okulaba ng'agenda n'abantu bangi mu geyeena. Naye okwewala okugenda ne sitaani mu geyeena tulina okuba nga twenyweza ku Mukama waffe Yesu Kristo nga twenenya, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo, abooluganda, tatuula wali kibi. Mwoyo mutukuvu, Katonda waffe mutukuvu ate mutuukirivu. Awali ekibi tatuulawo, mu butali butuukirivu tabeeramu. Tuli yeekaalu ya Katonda, abooluganda. Muffe Katonda mwalina okutuula. Buli we tubeera mu butali butuukirivu, Mukama Katonda waffe taba muffe. Abooluganda, ensi egenda kankana, ebikankano bigenda kubeera bingi, ekikankano kigenda kubeera kinene. Enjuba ejja kukyuka, omwezi gugenda kukyuka, ebintu bigenda kubeera bya njawulo. Tuzuukuke bannange, baleme okutusanga nga twebase tubeere nga tutunula. Abooluganda, tuwulire Katonda kyatugamba tukyuke, kubanga tatulese. Bwe yafa ku musaalaba akaaba olw'omusaayi gwe yayiwa ku lwaffe, kubanga tetukyuse. Naye bw'aba nga atutumidde ababaka tusobole okuba nga tukyuka, n'atulaga eby'omwoyo bye tutalaba, kubanga si ffenna nti tulaba ebiri mu mwoyo. Abamu ekirabo ekya discernment tetukirina, oba abamu tebakirina. So Mukama baba alaze ne batubikkulira oba ne batulaga ne batubuulira. Abooluganda, tukyuke, tukole Katonda ky'ayagala, tusobole okuba nga tukwakulibwa. Atalina kabonero ka bulamu aka Mukama waffe Yesu Kristo, abooluganda, togenda kugenda mu kukwakulibwa oba togenda kukwakulibwa. Era bwe weeyongerayo n'obeera ng'osoma Okubikkulirwa 14 olunyiriri olusooka, ekyawandiikibwa kyogera ne kigamba nti, ne ndaba era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Sayuuni, era wamu naye akasiriivu mu 40,000 nga balina erinnya lye n'erinnya lya kitaawe nga liwandiikiddwa ku bwenyi bwabwe. Abooluganda, atalina linnya lya Mukama waffe Yesu, atalina kabonero, togenda kuyingira ggulu, togenda kukwakulibwa, kubanga Mukama ng'ayawula ababe, mujjukire ne sitaani tatudde naye ayawula ababe. Bwe mutunuulira ensi bw'etambula, ebintu ebiriwo tebiriiwo bubeezi, wabula tuli mu kaseera akasembayo ak'oluvannyuma okubanga ensi ezingibwako ate Mukama atuukirize ebirala ebisigaddeyo, kubanga yatugamba byawandiikwa byonna biteekwa okutuukirira. Biteekwa okutuukirira. So bwe baba nga batubuulidde ne Bayibuli yennyini ebyogera, bannaffe Okubikkulirwa bakubawadde. Abooluganda, tukyuke mu kwenenya, mu kwerongoosa, mu kuleka amakubo amabi, mu kuleka obutali butuukirivu bwonna, tunoonye obutukuvu n'obutuukirivu, tusemberere Mukama. Bwe tunaamusemberera naye anaatukyusa, kubanga mujjukire Bayibuli eyogera negamba nti ye takyuka, abeera bumu emirembe gyonna. Mukama tava mu kifo kye, naye ffe lwaki atugamba tumunoonye? Ffe abamuviira lwa nsonga nti bwe tukola ebikolwa ebyo obutali butuukirivu bwaffe butwawula waali ne butusembeza wala nnyo, kuba Mukama tasemberera kibi. Naye bwe tuneerongoosa mu kiseera kino eky'oluvannyuma ne tunyiigira okwenenya, Mukama anaatutimba akabonero ke mu bwenyi bwaffe ne tusobola okukwakulibwa. Bw'atyo Mukama abanjagalire, abampeera omukisa mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu era mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Mukama atuwe ekisa, tuwangule, tusobole ffenna okuba nga tutuula wamu naye mu bwakabaka bwa Katonda ku mbaga ey'obugole mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kubanga ye akomawo kubanga anona omukyala we ekkanisa, naye alina okuba nga yeeteeseteese. Muganda wange, mukwano gwange, mulokole munnange gwe ekkanisa, weeteeketeeke omugole asange nga tuteredde ffenna nga tusaanidde okutwalibwa. Mukama abanjagalire, abampeera omukisa mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Amiina era amiina era amiina.